Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abino General Museveni yabimugamba yalowooza muno byali byamanyo wenu byali byakusaaga kati laba we tuli kale katutandike we tuti olabe ensonga zino ayidde akirizaagwa naye fate tetunnalaba maanyi gaffe abasinga obungi tetugategeera nyongera okukoowoola bannayuganda mwenna okwegatta ku mulamwa gw'okwekalakaasa okuliwo kampeyini eriwo ey'okulwanyisa obuli bw'enguzi esaba okulekulira kw'abantu aboogeddwako omuli sipiika ate si sipiika yekka ne vice we naye kimutwaliramu ateekeddwa okugenderamu kusaba commissioners aba parliament naye ate nga eyo ntandikwa n'ebifo ebirala biteekeddwa okutunulwamu mu revolution buli kye tukwatako bwe tutandika okusaba tuteekeddwa okuba nti tumanyi nti tugenda kivuga nga kyeyongerayo paka okutuuka lwe tutuuka ku kiri kye twanona ekituufu ensonga lwaki oli bw'aba nga atuvugisa omulamu ogwagala okutujja ku kye twanona aba muzibu oyo aba mulabe waffe naye buli mulama gwe tulaba nga bwe tugugoba tusobola okugulandirako ne tugguka ku kiri kye twagala kye twanonera ddala eky'obuyinza bwaffe okudda mikono gyaffe awo tulina okulemerako nga bali revolutionaries okukoowoolayo abantu abali mu bifo ebyo ne tubajjayo ne tusaba okulekulira kwabwe ku kifuba gabagamu ku maanyi ge tuteekeddwa okwekisasayizinga nga bannannyini buyinza obwo bwe buyinza bwaffe nti bwe tukulonda ntukugamba nti tukuwaddeko omukisa okutukulembererako awantu wano okutukolerako mu ofiisi eno singa olemererwa era galina kuba maanyi gaffe agateekeddwa okukujjayo ekyo nno kye mulina okulemerako omuwendo gw'abeekalakaasa ku nsonga eno si gwe mukulu ennyo wabula okulemerako kw'ensonga neeba nga teva ku mimwa gy'abantu teva mu mawulire n'okukikola nga tukiddingana ebimu ku bintu bye tuteekeddwa okuba nga tulaba struggle byegenze ewangula kwe kuba nti kati tusobola bulungi nnyo okugamba nti tulangiridde luli tubadde nga tutyera abantu abamu kye beekwasa nti bannange temuyinza kulangirira nti mugenda kwekalakaasa nakyemalira agenda beetegekera naye bwe tulangirira nakyemalira n'atwetegekera ne tumala ne tujja nga ate tukitegedde nti atwetegekedde ekyo kiba kitegeeza tutandise okulwanyisa okutya kwabadde atusigamu kuba okutwetegekera kwe n'ayiwa amagye ku nguudo n'akola atya ebyo byonna bibadde bikolebwa kwagala kututiisa tuddeyo wansi tuddeyo emabega kati bwe mulaba nga tusobodde okusituka nga twalangiridde ne tusituka kiba kitegeeza tutandise okugoba okutya mu ffe we are overcoming our own fear then ekiba kisigadde kwe kubanga tusobolera ddala bulungi nnyo okugenda maaso n'okwaŋŋanga ebintu ebirala ebiddako nakyemalira abadde nga n'akakodyo ak'okukwata abantu baffe n'aleeta abasirikale simanyi abaana abambazza nga bwe baagala abalala bali muleeya ne bakka ku bantu ne bakuba amasasi nga bwe baagala abapoliisi tiya gaasi kibooko biki naye bwe mugenda okwetegereza kati okwekalakaasa kuno kube kwatandise mulimu ebintu ebitakyavaayo byatakyasobola kwerijjirako ng'ekyokukwata abantu abatte nga bwe yabatta nga twekalakaasa ku lweruuka n'okwekalakaasa okubadde nga kubeerawo kwonna ekyo ekyokulwanyisa kyamuvuddeko njagala mwetegereze ku mulundi guno abajja okwekalakaasa emmundu balinganga bano ababeera bakuuma awaali Museveni kubanga abantu abakuuma Museveni waali be mulaba abasinga obungi abo abasirikale emmundu ze baba bakutte temubaamu masasi ziba mmundu ng'eri empute terina sasi mu kyemba terina sasi mu magaziini okuggyako abo bokka be yeesiga be bakkirizibwa okubeera n'emmundu waali abo bokka be yeesiga kababeera abeesefu si bonna bwe baba bakuŋŋaanira waali bonna tebaba na mmundu tebaba na masasi mu mmundu kati n'abo abajja okulumba abeekalakaasi mwatuuse ku levo Museveni gy'aliko mu maaso g'abasirikale abo ndi bwe bagenda okujja gye muli kati tebakyasobola kujja n'amasasi mu mmundu zaabwe wabula bajja nazo bakutiise kati the moment wobalaba nti bakyasobola zifulumyamu masasi tunaatera okubakyusa
kyekali mukyala Namboze ke yagamba nti mujja kwekanga olunaku lumu ng'emmotoka ezo mmamba abazivuga nga bannayuganda. Bwe tusigala nga tukyakuma omuliro guno, bwe tusigala nga tukyatambuza ensonga eno, n'abajjira mu mmotoka ezo bandikyuka ne batandika okutegeera olulimi lwe twogera. Kubanga mu bwangu ddala munaatera okukimanya nti emmotoka ezo bajja nazo naye nga tezivaamu okuggyako ng'agikutomezza ate ekita kyali kyangu. Kubanga brutality gye bayinza okukola kati ku muntu eyeekalakaasa kusambamu migere, kukubamu mpi n'ebintu n'embooka ezitasobola kusala. Era bw'aba awambye omuntu awambamu naye tebakyasobola na kuwithstandinga kuwamba muntu n'abulira ddala bbanga ddene. Ebyo baakolanga ne bamuteeka eyo myezi 3 4 5 talabikako, tebakyabisobola. Ekitegeeza awo nawo twakibajjeeko ekyo ekyokulwanyisa. Ebyo byonna bibala bya struggle. Twakibajjeeko ekyokulwanyisa ekyokutuwamba n'agenda. Kati ne mu makomera singa tujjumbira ekintu kino mu makomera tebasobola kuba na makomera gasobola twakomodatinga ffenna. Leero n'akwata 10, lulina ddako n'akwata 10, n'olulala n'akwata 10, n'olulala n'akwata. Before you know bwe mwekalakasiza wiiki emu mugenda ogenda kuyingira mu wiiki ey'okubiri nga takyakisobola. Ki ekigenda okuvaamu? Kwe kulaba nga ne mu makomera gye tugenze bwe tuba nga osobodde okutujja wano awali abangi nga tuba overwhelminze mu kibuga, then kitegeeza campaign tusobola n'okugitandikira mu makomera gy'otutadde nga ate abaliyo bali limited. Teriyo komera gy'ogenda kusangamu ng'abasibe batono ku basirikale ababakuuma. Ekitegeeza bwe mukozesa omuwendo gwammwe ne mu makomera gye babatadde musobolera ddala bulungi nnyo okutandikirayo embeera. Revolution nabagambye eyengera olwo tutandika okumubuzaako wa atamanyi wagenda kuva Manduso. Kubanga tetumanyi wa wagenda kutandikira. Oyinza okulowooza nti bagenda kuva Mengo, bagenda kuva Ludda wa, bagenda kuva Ludda wa, bave Kitalya. Tuteekeddwa okubanga tumuteeka mu mbeera etamanya wa waateekeddwa kubeera nga yeesiga yeekakasa paka we wanaamufundirira n'abeera nga waalina okuba nga alwana okussa amaanyi kwe kwekuumira mu State House. Ate ekyo kye kisinga obulungi. N'abamanyi ku bulwadde bwa kansa bwe baba babujjanjaba bakugamba basooka okuŋŋaanya cancer cells eziba zimaze okusaasaanira omubiri ebitundu ebirala. Eddagala lye basooka okukuwa kwe kuzikuŋŋaanya zibe nga zidda wamu, then bagenda okutandika okuzookya nga ziri mu kifo we ziconcentrate nze nti wano so si mubiri gwonna. Kati naffe mu revolution bwe tutyo bwe tuli tuteekeddwa okukuba omusajja ono n'abantu be okutuusa nga tubatadde mu mbeera nga be beetunuddeko bokka, ate ng'ebibakuba be babiina n'obbiiri na be babireeta. Essawa ya leero baddidde abakuuma ddembe ne babafuula abaavu abasembayo, kyokka nga be balina emmundu be babakuuma. Ne bakola ekintu eky'obusiru bye bakola bye babba, sente ze babba zonna babiteeka mu mawulire. Abantu bonna ne babifunako access ne babisoma ne babiraba. Gwe buli lweteekamu ekintu ekyo okulowooza nti bamanyi nti nze nina sente nzekka. Mulimu n'abajega abakyalina amaalo abeekwata obutambi ng'abaana baabwe bapanga sente mu mayumba bazizanyirako bakola batya. Kye batamanyi nti mu mbeera embi ng'eno omuntu oba omaze okweteeka mu bulabe gwe weefudde tageti. Gwe weefudde tageti. Kati bw'oba weefudde tageti then ekisigalidde kiri ekintu kimu. Bano abajega abantu ababba abantu n'abatemula abantu nga banoonya ssente babulako akantu katono nnyo okwegatta n'abasirikale okumanya nti bakama baabwe be bakuuma ate be balina ssente ezisinga obungi. Bwe gunaabakyukira omudumu, that is when insecurity lwegenda okujja erina ababadde bayigiina. Kubanga olwaleero abagagga abo be mulaba n'abannabyabufuzi n'ab'amaanyi baddidde embeera eriwo ne bateeka obunkenke kuffe abawansi. Nga bannaffe baavu bannaffe abalinamu omutima ogw'okwagala ebyamangu ate batunuulira ffe baavu bannaabwe okutulugunya. Naye ekifo kigenda bavaako bategeere nti bano be babadde bayamba
ate be balina ssente emmundu ebakyukire omuntu mukutunula eribbo kati obunkenke butandika okubanga bujjidde eri buli muntu Uganda ereme kubeera nga erinako abantu abamu beesanyusa ng'abalala bakaaba olwo abatega engalo abali mu revolution tutyoke tumanye nti otyo omuwendo gw'abatwegattako gugenda gweyongera kati bajja era bagenda kujja ekyo muganda wange ali eyo kyotekeddwa okulaba kyenkugambye nti tukuume omuliro guno nga gwaka lwaki abategeera bagenda beeyongera mpola mpola atunyigiriza agenza atuuka ku kisenge kati ebyokukola takyabirina 2011 abantu ba Egypt batunuulira ekintu ekyo ne bagamba naye kimala Mubaraka ono atufuze nnyo Mubaraka atujooze okuva mu 81 Mubaraka wakwata obuyinza omusajja yali vice president nga agenda ku ntebe atufuze talina vice president from 1981 paka 2011 Mubaraka teyalina vice president n'abantu abafuga bufuzi abafugirawo abantu bwe baasituka ne bayingira ennaku 16 nga tebavudde ku luguudo tebavudde mu Tahrir Square ebimu ku Mubaraka byalowoozanga nti ze changes abantu ze beetaaga yalonda vice president n'abagamba kati mbalondedde vice president ng'alowooza kyekinaddamu ebibuuzo byabwe naye ebibuuzo byali bimaze okwepayiringa nga kati ansa tekyali ku vice president nti bw'otuwa vice president nga biwedde nono bwatyo bwali byakoze bingi era bigenda biwera Robert Shuari n'abamu ababadde batannaba kutegeera kiki kiriwo nabo bagenda kujja kubanga ebibakolebwako bibaleeta tulina abantu mangi nnyo nina obutambi bwe nalabyeko omanyi emikutu gy'empuliziganya gya mainstream media ogatta n'abantu abamu abalya Museveni mu ngalo bagezaako nnyo okwagala okunafuya abantu oli n'akwata akavidiyo n'aleeta batugambye emmere bagenda batuteereddeyo abeekalakaasa emmere gye tugenda okulya such stupid commentaries ne baba nga baziraga abantu mpola mpola abantu abo bakyafuula ebintu bino eby'olubalaato bagenda kutuuka ekiseera bategeere nti bano kye baaliko tekyali kyakusaaga kyali kya mazima beetaaga okwenunula twetaaga ne kibogerako naffe kitukwatako mpola mpola bagenda kujja era ebbanga lye tumala nga tujja bwensabira abali mu kintu kino bannange abali ku ground mweyongere okujja ebbanga lye mumala nga mujja n'abasigadde ebweru bagenda kutegeera bwe banyagako ettaka nga abadde atya ku luno okujja ku luguudo ajja kitegeera nti embeera yakyuseemu ne bw'akwata kutiisatiisa amala n'akuta mu bwangu olwo amaanyi gammwe mugenda mugafuna bwe mulwanyisa okutya kwammwe ne mukwegobamu definitely omulabe wammwe aba aluuzinga amaanyi ge amaanyi gaba gamuggwako gakulinako gaba gamuggwamu akantu ako tulwanenga nnyo tukeesibeko nti singa tulwanyisa okutya kwe tubadde tulina ne tukwejjamu omuntu ono amaanyi gatulinako nako gagenda gamuggwako akoze buli kimu nzijukira wano nabagambako abali bagoberera ne mbagamba mbabuulire obumu ku bubonero kwe muteekeddwa okulaba Nakyemalira nga ayidde mugenda kumulaba ng'ababadde bamukolera nga bali muffe beerimbise muffe buli omu afuba okubaako kyakola okulaba ng'akendeeza ku puresha eriwo ku Nakyemalira buli omu ajja kuliyetingayo ekintu nga tafuddeyo oba aswala oba mumulabye mutya naye alina okulaga sayidi entuufu ne revolution bwetyo bwebeera gyekoma okugenda ng'esembera akasengejja gye kakoma okwawula abantu era nenkozesa example ya mugga ne mbagamba nti ebbanga lino lyonna tubadde tusima omugga ne mbagamba omugga gwawedde
Mukama Katonda aleeta ekire ky'enkuba ekigenda okuteekawo enjawukana wakati w'abanyiga n'abanyigirizibwa. Kati njagala mutunule mulabe nti abantu ebikolwa byabwe bitandise okubaawula bibateeke gye basaanidde okubeera ewatuufu newankubadde wano ku feesi mukamwa ne mu bikolwa byabwe bamanyiira okukamafulaginga ng'abali ku ludda lwammwe naye Katonda atuuka n'abawemula ne batuuka okukola ebibateeka ku ludda lwabwe lwe bateekeddwa okuba nga kwe babeera. Ekirala ne mbagamba ssente ya nakyemalira eyo abantu bagirya naye olw'okuba nti eba eriko ekigendererwa wano ekigendererwa kyayo oli agikuwa ng'ekigendererwa kyakulaba ng'ayongera okubikka amazima nawe n'ogikwata ng'omusuubiza nti amazima ojja kukola ekisoboka kyonna ogazibikire. Ssente eyo ebulwamu omukisa era ekuyita mu ngalo naye ng'ekulekedde ekizibu. Omusajja Mayinja yeeyimbako naye n'ayimba ne ku banne bonna abamufaanana n'agamba ssente y'ekibi gijje mu yiyo naye bwe yali agyogerako yagamba eringa kibuyaga bw'eba egenda etwala n'ebyetaaleeta. Mutunulire omusajja Mpuuga waali essaawa ya leero yakera ku makya ne bamuwa $5,000,000 ku ssente z'alina zonna ne bamuwa $5,000,000 naye mu ssente Mpuuga z'alina teriyo ssente yamukaluubiridde yamufuukidde kizibu nga 5 ebyo. Oyinza okwekanga nga bimutidde erinnya kubanga ebyo terikyalongooka bimaze okumuteeka waagwa ayagala tayagala naye ate akyalwanagana n'okugezaako okulaba nga asigala akola omulimu gwa mukama we yeewonya okuttibwa asigala ayagala nnyo okulaba nga abaako baddamu okukwata bamukkiririzeemu ku 5 kwasomola n'agula obubizzi yawaako babwanika ne batuuka ekiseera nabo ne bamweyambula baziwadde abantu baziriddemu buli kintu bazitaddeko bano waliwo n'omulala omuvubuka ensigo gwe yeegaana babonaabona naye nga wonna ekimubonyaabonya ssente za sipendinga tannamanya na muwendo gwenkana ki gwagenda sipendinga. Oyinza okwekanga nga Mpuuga wanaamalirako guno omwaka ng'ali mu buwumbi nga 2 naye ng'agezaako kudifeninga $5,000,000 bye yalya. Kati zitwala n'ebintu byo zikututteko omukisa gwo zikututteko ekitiibwa kyo n'okuteeka mu matigga kubanga jjukira olwaleero buli muntu asala ne tulengera nti oli sayidi yeeri oba omaze okukkiriza nti oli mulabe waffe oyagala toyagala. Kati gwe muganda wange alwana n'abantu wano ky'olina okumanya kiri ekintu kimu nti tewakyaliwo akyalina mukisa gukamafulagi nga n'awangaalira waali era olaba nti ne pressure ne speed abasinga obungi gye babadde bagenda bateekawo bandiyamunabo abatuliira muli munda abajja ne beefuula ababeera naffe nga naye bakolera oli nabo kati speed egenda ebakendeera lwaki ate ng'era tebajja kugumiikiriza kukendeeza sipiidi nakyemalira ye buli lwe tumuteekako akaliro wali abasindiikiriza mpaka nga beeyanjudde. N'olwekyo nze mbasaba baganda bange mweno kampeyini gye tuliko nga ba revolutionaries buli ekijja nga kitugattako tuteekeddwa okukyembulesinga era tukigoberere wabula tuteekemu nnyo amagezi twewale bannakigwanyiza okujja ne babuukira ekintu ne tuddayo mu bulwadde bwe tubadde tulina nga ba revolutionaries obulwadde buno butulumye nnyo era butukosezza okulaba nga waliwo atandise okukola kye tukola ne tugamba katulira kisinge. Kibi nnyo mu revolution tetulina kutikka muntu yenna buvunaanyizibwa bwaffe obuvunaanyizibwa obwo bwaffe. Ekigambo kye tukola bakiyita kwenunula kyekikolwa kye tulimu kitegeeza tuteekeddwa okukyekolako tetulimu batununule tuli mu kwenunula ffe tuteekeddwa okwenunula. Kampeyini gye tuliko erwanyisa obuli bw'enguzi mu paalamenti nnungi nnyo but tetuteekeddwa kuwummula nti olw'okubanga bamemba ba paalamenti bagambye nti kati katugireete ku floor of parliament. Mujjukire bino mu paalamenti omwo temuliimu muntu n'omu ali mu paalamenti
akolera bweru wa system gye tulwanyisa. Tewali ali bweru wa ali mu parliament mu ndomo ng'akolera bweru wa system gye tulwanyisa. Eno system gye tulwanyisa nabagamba eyimirira ku masiga asatu. Essiga ery'abannabyabufuzi abali ku ludda oluli mu buyinza, essiga ery'abannabyabufuzi abali ku ludda olugamba nti luvuganya oba luwakanya oba luwabula, n'essiga eryaffe abantu be bagamba nti bakiikirira. Buli omu akugamba nti atukiikirira. Abali mu buyinza bagamba batukiikirira mbu twabalonda. Kyokka n'abaana abalala bagamba nti twawakana kubanga ebyava mu kulonda si bye twatuze, nabo bagamba batukiikirira. Kati awo ffe abakiikirirwa ku sayidi zonna ffe tusasula omuwendo. Kyova olaba bwe bagenda okuteesa baleete emisolo emikakali. Emisolo egyo tegikoma ku bo, gibeera ku ffe. Era bafuba nnyo okulaba ng'emisolo bateesa butya bwe giteekeddwa okusasulwa n'ebibonerezo biteekebwawo, kubanga tebeetaaga kukola loosi nti gyagaanye omusaala gwabwe teguulabike. Era eyo yokka ye gurupu etakosebwa na bigwa bitalaze. Bamemba ba parliament ne bannabyabufuzi tebakosebwa bigwa bitalaze mu ggwanga. Waliwo omukyalo omu nalaba ka clip ng'agamba nti mulowooza enjala emala gagwa nti ejjale tetwetegese. N'agamba etandika tugiraba ne tulinda tusobole okugibbirako, which was true. Tewaliwo kintu kijja ng'abantu tebakyetegekedde, baba bakimanyi naye bamanya nti bwe kimala okujja we welcome it with open arms, then bwe tumaliriza ne tuyiya butya ffe bwe tufunamu. How do we take advantage of the situation for kubanga ffe ba beneficiary baayo? Buli kyemulaba tukaaba kyonna kyonna mumutunulire COVID. Museveni yalwana nga embeera emutabukidde, naye ng'alwanira ekintu kimu kyokka, nsaze magezi ky'okufuna COVID ayingire Uganda. One, COVID yajjirako ebintu bingi nnyo. Museveni ye byalaba nga advantage era n'agikozesa. Twali tumutadde mu mbeera nga n'amaanyi agakyatambula ku disappointment yasanganga mu bantu nga gamuweddemu, nga era akenenye mwamulaba yagwa ebigwa emirundi esatu. COVID bwajja ebyokutambula n'abisazaamu, n'amanya nti kati awo nfunye advantage, okuswala kwange kati kusobola okubikkirirwa. COVID bwajja Museveni yamanya agiddeko incentives endala. Ensi yonna eneekola campaign ya COVID naki tewaliwo kyajja mu COVID nga tekijjirako ssente. Bw'ogamba nti ogenda ku effectinga lockdown nga babaako ssente ze bakuwa. Bw'ogamba nti ogenda gema bantu naddagala eryemuteekakasa nga wabaawo ssente ze bakuwa. Ate olw'okubanga kyali nti obulwadde bwajja ne bugenda bufuna gundi ey'amaanyi, publicity ey'amaanyi mu nsi yonna, Mwami Museveni n'abweyambisanga oluwenda, opportunity ey'okuttiramu abo bonna abaali ab'amaanyi be baalinako akadubudubu n'abo abaali bamuvuganya, abaali basobodde okukwatikako nga babuuse mu gaapu yaabo batakyasobola kumala gatta. Era bw'ogenda okwetegereza COVID ye Uganda, bwe bulwadde obwajja ne bukireiminga abantu abamu ku baali basinga obugagga. Era Uganda obulwadde obwo bwasinga kutta bagagga. Bw'ogenda okwetegereza, very many prominent men, especially in Uganda, bagenda nga naye bakugamba COVID. Kyokka nga bw'ogenda otunuulira ebintu byonna, abagenda abamu baalinga ne bakyala baabwe, mujjukira omugenzi Kyanjo yababuulira, baamunona ne bamugamba nti bamutwala, abasirikale bamutwala nti alina COVID. N'abagamba naye ate mukyala wange abadde nange wano n'abaana, lwaki mumukkiriza dde mu bantu? Ne bagamba gwe wekka gwe twetagawo. Ekitegeeza COVID n'afuuka ekyokulwanyisa
Museveni kye yakozesa eliminatinga abo bonna be yawuliranga nga threat gyali. Era mu abo twafiirwa abantu ab'amaanyi bemwali mulaba, abamu bemwali mutanaba kutegeera n'amakulu gaabwe olw'embeera olw'ebigambo bye baali batandise okwogera ne side gye baali bagwako mu biseera bitulimu. Kubanga gwalinga amalobozi g'amaanyi. Mujjukire omugenzi Kasirye Gwanga, mujjukire Ssekano Muzaata, mujjukire ono Archbishop Sipiriano Lwanga, mujjukire owaba Orthodoxy Lwanga Janani n'abalala bangi. Bagenda lwaki? Naye nga bonna advantage Museveni yagijja mu COVID. Wafuna ye ya welcoming COVID. Mwalaba n'engeri gye yagezaako okulaba nga amuleeta badde Uganda mulwadde wa COVID yazze yavudde Dubai yajidde ku Ethiopian Airlines etavaayo Ethiopian Airlines nga teva Dubai. Bagambye ennaku z'omwezi ng'ekisaawe kya Dubai kyali kyaggalwa dda weeks 2 emabega. Bagambye oyo patient 0 n'olwaleero tetusobola kumanya patient 0 waffe oyo kubanga ne mu byafaayo oyo patient 0 ebimugendako byonna birina okuba documented nga biri bisomeka buli muntu era birabwa buli muntu. Bw'aba afudde muteekeddwa okumanya bwe yajja yayingira atya, bamukwatirawa, yabeerawa, bamujjanjabirawa, yafa ddi, bamuziikawa, biki ebyo byonna biteekeddwa okuba nga biri documented. Naye ffe patient 0 waffe yagenda Dubai nga Dubai bagiggala dda naye ye bamugulira omuntu omu. Yatambulira ku nnyonyi etayita Dubai naye ye yayitayo omuntu omu. Bwe yayingira e Uganda yagenda n'akwatibwa oluvannyuma lw'ennaku n'aleetebwa n'aggalirwa n'ajjanjabwa. Tetumanyi oba yawona oba teyawona, tetumanyi oba yafa oba teyafa, oba yaziikibwa oba teyaziikibwa, oba yakola ate yakomaawo. Ne kiba nga twalwananga kimu kyokka obulwadde buyingidde butya. How do we justify nti kati obulwadde bwazze mu ggwanga? Mujjukire lockdown ku borders ne babagamba abantu babagalidde, naye abantu abaavanga e Kenya nga baleese ebyamaguzi nga babakebera ku board of entry oba Busi oba Malaba ne babaleka ate ne bagenda ne bayingira mu general public, ne babaleka mu general public only to come after 2 days nti bamukwatidde ku kikuubo bamuzuddemu akawuka naye nga amaze kuminga olinga n'abantu kwegamba all kye baali basinga okwetaaga is to justify nti kati obulwadde bwafunye we in Uganda. Mmwe nga abantu kati kye mulina okuba nakyo kye mulina okutegeera kwe kumanya nti Nakyemalira ono always abadde nga atambulira ku deception buli lwayiya kyabalimba. We only need to work out our way out. Okulaba nga buli bwaleeta obulimba bwagezaako okuleeta obulimba tubeera waggulu waabwo. Tulekerawo okuwa amatu, ba revolutionaries tulekerawo okuwa amatu n'okuwa attention ebibozibozi bya Nakyemalira. Lwaki ffe tusinga obungi nti ekintu kye tutawadde matu tekisobola kwaka, tekisobola kubeerawo. Naye bye tuwa amatu ebyo byo bisobola okukwata akati. Buli kye tuwadde attention kikwata akati. Mulaba lwaki tukyabonaabona? It is because we chose to follow things ebitukyamuukiriza, ebitunyumira, ebitusanyusa just. Ne tulemererwa okumanya biki bye twetaaga. Twalemwa okumanya biki bye twetaaga. Twalemwa okwa-identifyinga abantu n'ebiruubirirwa byabwe. Bangi nnyo abatukolera ebistori nga bw'oba ozzeeyo n'otunula n'otandika okubigattagatta. Otandika okutunuulira nti omuntu ono yatuleetera ekisitole kino tye. Bwe twakimaliriza ne baleeta kino, ne baleeta kiri. Nakyemalira obukodyo bw'alina bwebwe yabumalayo nga ye era abukozesezza okumalawo ebbanga lino lyonna. Kati addiŋŋana buddiŋŋane nabagamba akyusa mu baatuma. Leero bw'atuma Jaffa, luli ajja kutuma Patricia. Luli n'akatika Kojja omugezi, luno n'akatika Fred. Oluli n'akatika Ivan, ulana. Because they know these are the figures ababoogereramu. Nga bw'anaayogera kyayogera mugenda kigoberera. Mukozese obwongo bwammwe musobole okwesala ku muguwa gw'okusiriwazibwa.
n'okutumalira obudde. Kiri gye tuli nga ffe okwesala ku muguwa guno. Kensembyayo okubajjukiza, bw'oba obadde olowooza nti ebyogerwa byakubalaata, buli lw'olabanga kamaapu kano akagambo maapu ya Uganda, oba buli lw'owuliranga nga bakuyise munnayuganda, ekigambo munnayuganda kitegeeza omusibe. Olw'okuba obadde tonnakimanya, okuyitibwa munnayuganda kitegeeza nti oli musibe owa colonialism. You are a colonial prisoner. Once you know that part of your identity is you are a Ugandan. Lwaki nkugamba nti Uganda kitegeeza busibe? The formation of that unity called Uganda was not a consensus of its composition. Ngaffe abantu abayitibwa bannayuganda tetwatuulako ku nkya ne tuteesa nga tusiimye nti katuyitibwe bannayuganda, nti oba batukolerewo eggwanga lye bayita Uganda, mutugatte mu kipooli, oddire omuganda omugatte ku Munyankole, ku Mutoolo, ku Mugisu, ku Muteeso, ku Mudaama, ku Mukakwa, ku Muki. No, that was a colonial innovation actually. Bebakyeyiiza ne bagamba tufuneyo empingu gye bayita Uganda tugattiremu abantu bano bonna, era bwe batyo bwe batukuumye ebbanga lyonna. N'olwekyo muganda wange wenna andaba, nkusaba obeerewo ng'okijjukira era okitegeere nti olutabaalo lwe tulimu luno lwa kukwata buyinza bwaffe budde mu mikono gyaffe, era n'okumanya omanye baani abalina obuyinza buno, osobole okutegeera bwe tuteekeddwa okulwana obuyinza okudda mu mikono gyaffe. Nze mbayo nga mbajjukiza mwenna bawangalira ebweru wa Uganda as the demonstration against corruption in the country egenda mu maaso mu Uganda. Abawangalira ebweru wa Uganda tugenda kukola protest eri global ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gw'omunaana. So abakulu mwenna buli omu gy'owangaalira tubasaba muteeketeeke okwekalakaasa okwo nga tuwakanya engeri Nakyemalira gy'akozesa eryanya eriyitiridde ku bantu abatali balwanyi, ku bantu abatalina bissi, abeekalakasa mu ddembe ekikkirizibwa. Tuwakanye okutyoboola kw'eddembe okwo n'ensonga zonna zetuzze tuyimirirako, kubanga tewaliiwo kye twali tuggusizza bukyanga tutandika okulwana. Baganda bange, ennaku z'omwezi ziri 9 omwezi ogw'omunaana, abakulembeze baffe mu diaspora wamu nammwe abagoberezi, olunaku olwo lwakwekalakaasa, era tusaanye ffenna tugeze eddoboozi limu nga bannayuganda. Nabagamba okwekalakaasa kwaffe tekubeera kwa kulaga bantu kigenda mu maaso mu Uganda, wabula olwaleero ffe mu diaspora twekalakaasa kulaga international community nti bannaffe tutegedde obunnanfuusi bwammwe, kubanga twekakasa nti waliwo kibeera waffe kye mutalaba, naye obunnanfuusi bwammwe bubadde bubaleetera okukolagana ne Nakyemalira musobole okutunyigiriza. Mawanga mangi ga beneficiaries g'okunyigirizibwa kwaffe ne organizations nyingi
nolekyo kitukakatako ffeffe nnyini okuvaayo tubalage nti ekimala kimala tubategedde yensonga lwaki tuzze mu maaso gammwe tuyimirirewo ate era tekitegeeza nti bwe tumala okuyimirirawo ffe twerabire obuvunaanyizibwa buddamu ne butuzzaayo eri nti ffe tuteekeddwa okulwana okwejja mu mbeera eno akuma atakumira mpeera. People power, our power, for God and my country. Tweyanziza kabulaza olw'obubaka obwo olw'ebigambo ebyo ebinyuvu ebirungi ebiyigiriza ate bitulengezaayo ne bitujjukiza obuvunaanyizibwa bwaffe ku nsi yaffe Uganda na biki bye tulina okukola okulaba nga tuginunula ogijja mu mikono gy'abo baalumira mwoyo abamusibira mu bbwa tusobole okuzza ensi yaffe mu mikono gyaffe tugyeyagaliremu tugizimbe ku lw'abaana baffe abazzukulu n'abaliddawo basobole ogyeyagaliramu nga bajjajjaffe bwe baagirwanirira. Ku Munnayuganda wenna gy'oli kimanye nti buvunaanyizibwa bubwo si muntu mulala yenna wabula gwe wennyini gw'olina okwenunula gw'olina okununula ensi yo ogijja mu mbeera gy'erimu ogijja mu kino ekikoligo ky'eriko tusobole ogiteeka ku luguudo olulungi tubeere n'enguudo ennungi tubeere n'amalwaliro amalungi n'amasomero agagwanidde okusomeramu abaana baffe ng'ensimbi z'omuntu omusozi weewa ekitiibwa. Uganda gye twetaaga ffenna gye tunaanyula gye tunaawoomerwa naye ejja kukolebwa ggwe nange nga twevuddemu ne tugamba nti ekimala kimala ino kuba gye tukutte kyamu tulina kukwata wano. Omukama Katonda abakuume tujja kuba tuddamu baana ba taata mweraba.